Amawulire ge tufuna waliwo abagamba nti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, elected President of Uganda, agenda kukwatibwa era ng'abamukutte kwe kuli omukulu Muhoozi ne mu kitaawe Yosite Buhabulwa alimirira okwesimbawo mu kalulu akajja ak'omwaka 2026. Neetwongera obbajjukiza n'obbategeeza nti tubalabula byonna mubikola, buli kimu mukikola, naye tubalabula nti mubikole, buli kimu mukiteeketeeke, buli kimu mukimanye, but akadde ko kajja kwogera. Buli kimu mujja kikola, bintu mujja bikola, buli kimu mujja kwagala okugezaako okipulaninga, naye ne bannayuganda nabo babalaba babapulaningira. Ate bannayuganda ekirungi nti baazibuka amaaso, byonna bye mugezaako okukola babimanyi era mubikole nga mmwe. Ffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine waali is very free and ready to contest for President 2026. Have converged at Robert Mengo Palace to grace the 30th coronation anniversary of Kabaka Ronaldo Muwenda Mutebi II. Different leaders from different social, cultural and political attachment graced the 30th coronation. At around midday, the Kabaka of Buganda Ronaldo Muwenda Mutebi arrived at the palace in Mengo for the 30th anniversary celebrations. Kabaka was welcomed by his subjects amidst cheers. As a cultural norm, Kabaka was carried shoulder high by members of the Mbogo clan and taken around waving to his subjects. During the 30th anniversary country for modern day slavery. Abantu baffe gye bayisibwanga abaddu era n'abamu ne bafiirayo.
ekirungi kyonna kibabaagaliza. He says the kingdom will continue to work with government to ensure implementation of projects that solve unemployment. Tusobodde okwerwanako mu byobulamu ne mu byenfuna era n'embeera z'abantu baffe bonna okutwalira awamu n'ebyobulimi tubizizzaamu amaanyi. Kabaka Mutebi condemned some of his subjects who get hoodwinked by money to go against the kingdom. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabwagala n'olwekyo temubongoota. He asked them to desist from double standards on matters concerning the kingdom and those affecting the kingdom. Abo abasoma Bayibuli mujja kumanya nti mu kitabo kya Luka atugamba nti Yesu yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali yakamala emyaka 3. Ekitegeeza nti omulimu ogwaffe gwakatandika butandisi. His Majesty similarly reminded the central government to fulfill its pledges of return of some of the Buganda property. Newankubadde ng'obwakabaka bwaddawo naye tebwafuna buyinza okukola emirimu nga bwe bwakolanga edda okuviira ddala ku ntandikwa yaabwo. Awangala ennyo ayisa abasajja kabaka. Kakati tutandise video nga tutambudde institutions zonna nkugambye obukulembeze bwonna bwe bubeerawo Katonda yali bw'otunulira omutima Katonda gwe yateekeramu obukulembeze buli muntu aba ayina amuceekinga, buli muntu aba ayina okubaako wateekwa okubaawo awabeera apiiru ku Museveni eri luddawa. Buganda erina culture, erina institutions. Buganda yakola institutions zaayo nga teziggwaayo. Tosobola kugoberera kooti za Buganda n'ozimalayo bwe wabaawo obutaliko bwenkanya. Kitegeeza wonna oba ojja kufuna obwenkanya buli wootuuka buli omu alina aceekinga munne. Newankubadde nga kabaka yali waggulu w'ebintu byonna mu Buganda, naye kabaka bw'aba alina ekintu kyakoze osobola omuwaabira ewa Mugema. Mugema w'enkima. Kabaka bw'aba alina omusango gwasaze alinga asembayo ng'oyagala okukola apiiru ogenda wa Namasole maama we. Maama we asobola okusazaamu judgment ya kabaka, okimanyi. Buganda yalina ebintu byayo nga bw'obirabira ddala birina nga kali kyeno giraba ya Bwakatonda. Naye Museveni ajja atya okuba nga ali waggulu w'ebintu byonna mu Uganda nga ye kyakoze kyekisembayo tekiddibwamu. Ye video y'olwaleero Museveni bw'atunyiiza tulagawa. Ekkanisa te providing a solution ku bizibu ebiri ewaka. Buganda te providing solution ku problems nayo yennyini zeeyitamu. Twatuuka tutya wano era muveeyo mutubuulire ng'abantu abakulu, kubanga ekimu ekisinza okututabula emitwe kiikino. Mukama asitudde omulembe oguzze nga gulina okuyamba ku kino, naye ne mufuuka bayimiridde mu kkubo ate okulemesa kino okubeerawo. Naye ate ebizibu ebiri mu ggwanga Uganda temubirinaako solution. Kazimba Mugalu agambye naye yennyini avumirira ekibba ssente ne extravagance eri mu gavumenti n'enkwata gye bakwatamu ssente n'omululu gwe balaga, naye atulese tatuwadde solution. Kitaffe mu Katonda ziwa teyatuwa solution. Eggwanga lyonna bw'osoma ekitabo kya Bassekabaka ekyokubiri essula ey'omukaaga, enjala yagwa. Bw'oba omalako chapter y'omukaaga, enjala yagwa.
abantu ne batandika n'okulya abaana baabwe mbyogeddeko ogundi obubaka wano obuwulidde ebbanga. Kabaka eyali mu ntebe bw'awulira nti enjala etuuse abantu balidde abaana yagamba mugende muleete omusajja wa Katonda, mugende muleete ziwa tubuulire abantu batuuka batya okulya abaana baabwe. Ziwa yalina ekyokuddamu, yagamba mugende muleete Erisa, bw'agaana mumugyeko omutwe. Erisa bamugyeko omutwe. Erisa yagamba bano abasajja, kirabika bw'osoma wano Erisa alabika yali ye yasirika kubabonereza kubanga Akabu ye yalina obuzibu, kubanga abagenda omuno naawo bonabona yabanyatula n'abanyatula ng'abanyatuza kigambo. Naye bwe yajja mu ssuula ey'omusanvu aprovidinga solution mu ssuula ey'omusanvu agamba bw'ati, nabadde sikitegese ayereka ŋŋendeyo ko katono ndyoke nkomewo wano mu gundi ya leero. Ekyokubiri essula 7 Bayibuli egamba bweti, ekizibu kyali kya njala ne bayita omusajja wa Katonda nga Kazimba Mugalu bannamawulire bwe bamutunuza mu kamera. Awo Erisa n'ayogera nti muwulire ekigambo kya Mukama. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti enkya bwe bunaabanga kampegaano ekigero ky'obutto obulungi kirutundibwa sekeri, n'ebigero 2 ebya sayiri sekeri mu wankaaki w'e Samaliya. Enjala yali eri mu Samaliya ng'enjala abakazi balidde abaana baabwe batandise okulya abantu. Kabaka nga talina kyakuddamu mu kizibu ekyali mu ggwanga ne baleeta omusajja wa Katonda. Elisha bwe yatuuka teyennyamira. Kakati kitaffe mu Katonda wennyamidde era otidde. Eggulire litandise ligamba bannaddiini batidde. Kati tuddukirewa mukakasa mmwe ba Elisha ab'omulembe guno oba tulindeyo Erisa omulala? Erisa bwe yatuuka yagamba bwe buti bwe bunaabanga enkya mu miryango gya Samaliya akawunga kagenda kuvuluuja buvuluuja. Ye ng'omusajja wa Katonda akyogedde agenze Katonda yamanyi, oba yamala kukisabira oba Katonda yakimugamba oba ye yakikubawo bukubi, kubanga omusajja wa Katonda wenna bw'oba otambulira mu makubo ga Katonda nga Katonda yakutuma, kiri mu interest ya Katonda okukola ekigambo kyo. Waliwo abasajja ba Katonda abayogera ebigambo nga tebeebuuziza ku Katonda, nga Katonda alina okumakinga sure nti kati atandika ye okutambulira mu kigambo kino. Bw'osoma 1 Kings chapter 17 ku gundi Eriya bwe yali asiba enkuba yagamba bw'ati, enkuba tejja kutonya ng'ekigambo kyange bwe kiri. Eriya, enkuba tejja kutonya okutwala emyaka 3 n'ekitundu ng'ekigambo kyange bwe kiri. Eriya yasiba enkuba mu interest ye. Kati Katonda ng'alina okumakinga sure nti kati atandika okukaza buli awali enkuba, atandika okugijjawo tetonya mu nsalo zonna Eriya ze yali alagidde okwakamu omusana ng'ekigambo kyange bwe kiri. Abasajja ba Katonda e Uganda ekibennyamiza mu biseera ng'abantu balinda solution, muli basajja ba Katonda oba mutulimba? Nabbi Nathani bwe yalaba nga Dawudi avudde ku mulamwa ayagadde muka Uliya n'okumutta amusse, teyennyamira. Yagenda ewa kabaka n'amubuulira ekituufu n'amugamba ssebo, gwe musajja gwe weddeko. Era Dawudi n'agwa mu maaso ga Katonda ne yeenenya, era Dawudi teyakiddamu. Naye mmwe mubaddewo nga Museveni waali, nga muli mu bukulembeze obwo nga ne Museveni waali. Museveni mwali mumugambyeko ki kye yali alese nti oyinza otugamba nti nze namugamba kino n'akireka. Obubi bwa Museveni bweyongeza okukula buli lunaku nga nammwe weemuli, naye Mukama yabateekawo mmwe mukyekinga oli. Nabagamba buli muntu alina ekintu ky'ayinza okuba nga akimanyi nga Mukama yamuwa obusobozi bwe munda mu ye.
nga era obusobozi obuli mu ggwe kyosinga okumanya kyoba osinga okukola byotamanyi kukola bireke. Bwe mba njogera ebintu bino buli lunaku nga mbiddiŋŋana togamba nti abantu bano mbasibako lukongoolo. Si lukongoolo, mmanyi kye balina okukola. Kubanga bayibuli ennyiriri ezibasimba zibawa obuyinza bwonna, ennyiriri ezisimba abo abasajja Yeremiya essuula emu. Nakumanya nkutumye genda nkuwadde obuyinza obw'okusimba n'okusimbula. Kati mukambabulire ekereziya oba bannaddiini ne baagala Museveni aveeko mu wiiki emu avaako. Ssaabasajja Kabaka n'agamba nti Museveni aveeko wiiki eno avaako, okimanyi? Tulaba nga balinga banyooma Buganda abo abasajja. Kabaka n'amala ayogera n'agamba nti Abaganda omusajja aveeko. Nkugambye akatambi Kabaka n'aba nga alina omuntu gw'agambanga mulala. Omuntu n'amukwata akatambi ng'agamba nti omusajja aveeko. Nga gw'abadde agamba badde amugoba ku ttaka lya Hawa. Naye oli n'atuweereza eddoboozi nga ligamba nga Kabaka agamba nti omusajja aveeko leero kimala. Bagenda okutugamba nti yabadde agamba eyabadde atudde oba ku ntebe oba ku ttaka oba ku ddiba ly'empologoma lyeyabadde atudde nti va omusajja oyo aveeko. Eddoboozi ne lifuluma bwe lityo. Tugenda okukakasa nti Kabaka si yabadde ategeeza nga Museveni avuddeko. Naye nze mbuuza, amaanyi gammwe ge mutamanyi ge mulina oba ebigenda mu maaso mu ggwanga biri mu interest yammwe? Nsobola okukulaga bannaddiini we baprovidingidde solutions mu Bible. Bwe muba ddala nga mutusomesa Bible, ddala nga musomesa Bible nga Mukama yabatoma, nga muli mu interest ya Katonda okubasimba okuba bannabbi baffe ab'omulembe guno, basajjamu mutubuulire ebigenda mu maaso mu ggwanga bibasanyusa. Oyinza otya okutya obuti nota providing a solution nga wansi w'olulimi lwo Mukama yateekawo